ekintu kyonna okubeera ekiramu for anything to be live kiteekebwa mikono gy'abantu babiri, Satan oba God. Nja kwogera ku ngeri ey'okuwonga ekintu mu maaso ga Katonda, kubanga tutambula n'ebintu ebitali biwonge. Tutambulira mu bulamu nga baatuwonga mu Setaani oba nga baatuwonga mu Katonda mu ngeri bbiri. Nabagamba bulijjo kibagamba, number 2 is a number of strength and establishment. Number 2 yenyweza ekintu. The Bible talks about the word covering, okubikkako oba okutangirira oba okwawulako ekintu ne kyawulibwako nti Father waliwo emikolo gye bamukolako okumwawulako n'atandika n'okwambula ennyambala ey'enjawulo, nti omusirikale bw'amala okutraining bamwambaza ekyambalo ne bateekako n'erinnya lye ekimwawulako. Kakati engeri bbiri ez'okwawula ebintu oba okubisingira Katonda oba okubiwonga mu Katonda oba mu Setaani. Engeri eno esooka nkibagamba buli kaseera, there is a priestly duty and a kingly duty. When I mostly talk about the word kingship, I'm meaning about possession and money, because this is a garment and this is a concept. Kabaka ne kabona. Waliwo emirimu gye baatukolako egy'obwakabona ng'otulangirako emisambwa n'emizimu n'emmandwa n'ennabulezi n'ebweza n'ebiki. Kyokka ati waliwo emirimu gye baakola nga bataddemu ssente zaabwe, nti omukolo gw'olumbe bw'oyogera ku mukolo gw'okwabya olumbe gwe mukolo oguwonga abantu mu Setaani. Kyova olaba ffe abalokole tugaana nnyo okwabya ennyimbe, kubanga ennyimbe ezo eyo ye konsepti esinga okuteeka abantu mu busibe obw'emizimu gya famire mu kumanya oba mu kutamanya. Bw'osoma Bayibuli, Yesu baamutwala mu yeekaalu nga wa nnaku 8 okusingirwa Katonda. Yesu atwalibwa mu kyaki, tebaamutwala ngalo njereere. Waliwo ebigambo ebyamwogerwako eby'omu Bayibuli, ne wabaako n'omuwendo gwe baamutwalirako oba ekiweebwayo. Omulimo gwe okugukuuma, amaka ge okugakuuma, omubiri gwe okugukuuma, obulamu bwo obukuuma oba obugaggabo oba obufumbo bwo oteekeddwa okuba nga obuwonze mu Setaani. Emikolo weegiri egya Setaani okusinziira ku buwangwa Abaganda balinayo bakola okukunyweza amaka gaabwe, n'Abanyankole n'Abakiga n'Abajalonda n'Abazungu n'Abaki. Kyokka waliwo enkola ey'obwakatonda eya Bayibuli gye batulagira okubikkamu ebintu byaffe ne bibeera nga bya Katonda ddala. N'ozaala omwana n'ayingira mu nsi eno, yes challenge eziri, enjaga, ebisiyaga n'ebirala, naye omwana oyo n'anywerera Katonda kubanga obubi gye buli n'obulungi gye buli. Lwaki ntera okugamba sayidi bbiri? Olw'ensonga ya choice oba wiiru, kubanga buli muntu alina okusalawo kwe. Tosobola kusalirawo muntu ne Katonda tasalirawo muntu. Obulamu bw'otambuliramu wadde onenya gavumenti naye gwali kusalawo okwo oba okw'abazadde bo, kubanga mu gavumenti gy'ogamba nti obwavu bungi mulimu abagaggawaliddemu. Gavumenti olowooza bonna Bannayuganda baavu? Tewaliyo abagagga, tewaliyo abakalamojja abagagga wadde waliyo abakalamojja abakaaba. Bonna gavumenti yebayambi olwo abantu abeekolera. Naye omuntu w'obwongo obunafu omusanga ajja kugusa ku Museveni, ze kyentera okuwakanya. So ennono z'obwakatonda, the principles of God ez'obwakabona, okwatula Kristo, okumugoberera, okusoma Bayibuli, okubeera mu yeekaalu, okuwuliriza ekigambo, okusaba n'okusiiba n'okukola obulungi, kye kintu ekinyweza, ekimu ku binyweza omuntu nga wa Katonda. Ekyokubiriza essente zo. Abantu bangi abali mukundaba nga mulina amagezi mangi, naye ng'olwokuba temubisse ku magezi gammwe, the Bible talks about a covering. Lwaki olowooza soda abeera n'ekisaanikira? Kankuwa ekyokulabirako. Bw'okwata soda n'omusaanukula bw'oti n'amalawo olunaku, gaasi n'avaamu ng'ayonooneka. Bw'obikkula ku byokunywa ebisinga nga byonooneka. Kyokka ate waliwo ebirala nga bw'otabibikkulako era bijja kwonooneka. Enkoko bw'ebiika amagi egabikkako ennaku 21 ne gafuna ebbugumu, obwana ne bukula. Kasita empewo egayitamu, omwana bw'azaalibwa n'atabikkibwa bulungi empewo n'emuyitamu, alwala pneumonia n'afa. Naawe singa ogenda mu mpewo ennyingi, pneumonia kwata kubanga empewo ekoze tewabikkibwa. Kati so abalokole
amakanisa gaffe obusumba bwaffe okuyimba kwaffe abantu bangi mulina talents temwabikibwako ojja genda setaani akkuba ekigo Dokita Tyamale bino byenjogera Katonda ampadde ekisa okubiyiga ate nembikola mu kanisa gyendi bw'oba oli muyimbi wali weebiseeko weebikkako ne ssente nti oyinza okuga nti nze omuyimbi buli mwaka neebikkako ne miliyoni ezi n'otwala mu kanisa n'ofukamira ne bakusabira ne bakolako ennono z'obwakabaka ate n'obwakabona ate naawe n'otuula mu kanisa n'owuliriza ekigambo kikulu nnyo okuba nekkanisa abantu bangi mutambula temulina makanisa nankubadde olina talenti sitaani tatya talenti ajja kuba ogw'ekigo kati bwetwogera nti Yesu yennyini yabikkibwako n'atuula wansi w'abazadde be emyaka 18 gye tutamanyi emyaka 30 n'abuulira enjiri emyaka 3 egyali egyanjawulo n'olwayo bayibuli yawandiika buli kyawandiikwa kyogera ku ye lwaki teyakeera ku makya n'abuulira enjiri nga wa myaka 3 kati abo naba Yesu muto bemulaba bazungira ku makubo mubabuulira enjiri bajja gwonooneka kuba si babikkeko si bawonge mu maaso ga Katonda obulamu bwo bubikkeko mu ssente zo n'emirimu gy'ekkanisa nga bayibuli bwerambika osobole okuba n'ebiwawaatiro ebi tewali kintu kibuuka na kiwawaatiro kimu. We fight on two wings, the godly, the priestly and the kingly. Netufuna ebyambalo abalokole abamu bayiga ekyambalo ky'obujaasi simanya engabo bw'oyambale bw'oba musirika tosula mu kyambalo Katonda atuwa ebyambalo eby'enjawulo ne night dress kyambalo obuloza omusirikale asula mu kyambalo ekyamagi bwatuuka okweba kateekamu guki night. Katonda atuwa ebyambalo eby'enjawulo garments. Abasoma bayibuli ennyo bamanyiko ebiseera ebisinga kyambalo kya bujaasi military garment nti atuwa ekyomukifuba n'atuwa engatto n'atuwa essepeewo n'atuwa engabo naye ate atuwa ne night dress. Night dress nakyo kyambalo ne gawuni nakyo kyambalo gawuni y'embaga nakyo kyambalo ne overall nayo kyambalo nti bw'oba ogenda okulima toyambala gawuni bw'oba ogenda okwebaka toyambala overall oyambala night dress. So ebyambalo ebyenjawulo byetutambula nga bituwa ekitiibwa tubifuna mu setaani oba mu Katonda. Kyokka nkuwa amagezi leero kwata ensimbi ogule ekyambalo kyo mu Katonda ogule ebyambalo ebyenjawulo nti mu budde obw'enkuba olina jacket kubanga ebyambalo ebyenjawulo bituyamba okugenda mu bifo ebyenjawulo n'okukola ssente. Singa ow'amasannyalaze ayingira ewuwo ng'ayambadde ng'omujaasi tojja mukkiriza ate ow'amasannyalaze engeri gy'ayambalamu omusawo si gy'ayambalamu. Ekyambalo kyaffe kitegeeza profeshoni yaffe kitegeeza obugagga bwaffe ne status ekitiibwa kye tuli nti oyo abasajja abayoozi b'akasasiro nti oyo omusajja azikiriza muliro. Ekyambalo ky'omuntu omufumbi kyefu si kyekyambalo ky'oyo akola mu ggwanika naye byonna byambalo atubuyo ekitiibwa. So ekyambalo ky'omuntu kyekitiibwa kye. Dokita Tyamale enfuba mubulamu bw'ensi eno okulaba nga nfuna ekyambalo ekirungi mu sifiyazi ez'enjawulo sikola bukozi kubeera munnamawulire oba muzanyi wa katemba wabula ate nfuna n'ekyambalo ekirala eky'obwa Katonda. Omulala ayinza okumpita omusiru omugwagwa n'emiti nze sifaayo wabula nkolerera oyo agaba engule gye bayita crown. Naye ebyo buli kintu kyonna kyonna kibaako cost omuwendo nti omuntu bw'aba agenda okwambala gawuni ey'embaga ogwo muwendo twasonze ssente twakoze meeting twateeseteese. Omuntu okwambala gawuni ng'atikkiddwa diguli ezo ssente. Omuntu okwambala nga omubbi ayambala akakookolo n'ateeka muno n'ayambala overall n'assaamu ennyondo n'agenda n'abba. So ekyambalo ky'omuntu kyekitiibwa naye bw'oba oyagala okwawulibwa kuba twawulibwako nga tulina ekyambalo kye batuwadde. Omuntu ava mu bazungu omulaba mu winta ng'ayambadde kihuudu ku mutwa n'atambula agira bw'ati ekyo n'ekyambalo kimuyisa mbunyogovu. Ate omufirika n'omusanga ng'ayambadde ka vesti kuba omusana mungi. Ate n'osanga omuntu nga mukyala malaaya n'omulaba ng'ayambadde n'ongati omukazi ayanga oyo malaaya. Tumanyira nti aba malaaya olw'engeri gye bambaddemu ne zibe positioninzeemu. So buy a position, buy a financial position,
by a social position, a physical position, a spiritual position, by consecrating or covering yourself in two ways, priestly and kingly. Nofuna anointing zebbiri. Zina anointing zebbiri zali ku Yesu. Kabona ate kabaka. Ne Daudi yalina anointing zibbiri. Yali kabaka ate kabona. Yali seba yambalako ne kanzu ya kabona n'asaba Katonda. Nga takkirizibwa kujambala. Ne kubanga yaliko eddaabo. So n'abanga yawandika Psalms 23. N'abanga goodness and mercy follows him. Abantu anaddala bagenda ebweru bakadaama basanze obuzibu. Bwe bagenda okukola tebawerekerwa goodness and mercy tezitambula nabo. Era e video ngia kugikola. Njagala okusabako kone kadaama. Oh my God. Waffe Uganda n'ogenda ejoli wetwogerera kati olina emitawaana olina ebizibu and you don't have an answer. I'm telling you. Olina ne bw'okubiddeko ku masimu naye ebintu ebinaba kukwataganyizibwa. Naye Jeremiah 33 etunnyonnyola waliwo gwe tulina okukubira essimu. Ate nga nze mpulira natambudde naye njagala ompeyo eddakiika zo kubanga njagala kusabako naawe. Olina emitawaana mu ngeri gy'otambuzamu obulamu bwo. Olina emitawaana mu bigambo by'ensimbi. Niwenjogerera kati bonna bakusasula. Balina engeri gye bakuzannyazannya. Kyokka nawe gwe basasudde. Essente zo bakuzitegera bulungi we zigenda. Naye kati sooka embeera ku ssente. Waliwo ebizibu abamu bitulina. Kati wenjogerera ng'oli mu kiyumba kusakakati. This particular time. And you are seriously troubled. I'm telling you, my God is able to do exceedingly abundantly, even above our prayer, but I need your attention. I need to pay attention. I want nali yagadde tusabeko ffenna mu ddakiika zino. Neye ensonga yonna abonna abatutuukiridde. Yes, abatukide Dr. T, abantukide mu inbox. Thank you very much. Nenfuna okulowooza nti many of us are there and we are troubled. And I know the power of prayer. Let's take these minutes as we pray together. Njagala nsabeko nawe mu mukama waffe, and my God will do exceedingly. Njagala okufuna okukkiriza awooli nti Katonda asobola okusumulula, asobola kubanga era gwe mulimu gwe ye musumuluza ate era mulokozi. So just close your eyes if you are able to. If you are not able, just believe in your heart with me as I pray. Katonda yatonda eggulu n'ensi mu linnya lya Yesu Kristo. Oli Katonda ayagala abaana baffe. Oli Katonda alina ekigendererwa eky'obuvunaanyizibwa era ekirungi eri eggwanga lyaffe Uganda n'abo abalirimu ayo n'abo abazaalibwamu ayo kabaka kitange. Ekiro ekyo ekirungi kitambula ku bulamu bwaffe. Naye nzija mu maaso go mu linnya lya Yesu Kristo nga njogerako n'oyo kadaama ali mu kiyumba ku saa zino ng'atabuddwa. Oli Katonda asobola okukola. Kyenva nkusaba mu linnya lya Kristo Yesu emitawaana egimwetoolodde gyonna ngiwamba mu Kristo Yesu, ngitwata nate mu ngalo zino 10. I bring them into the fingers, Lord, of 10 as you speak concerning the battle and the wars, concerning the hands. Lord, I ask of you in Jesus' name nti ebyo byonna ebizibu by'abadde alina by'alina omwana oyo byatambuliramu amaziga g'abadde akaaba, oli Katonda asobola okugasangula. Nkusaba mu kisaa kyo okumusisinkana leero. Nkusaba okusisinkana omutima gwe, okusisinkana amagumba, nkusaba okusisinkana endowooza mu linnya lya Yesu Kristo. Njogerako naawe alina omuziga gukusumbwa ne wenjogerera kati nga guli mu birowoozo byo mu linnya lya Yesu Kristo. Nnumbagana ogwo omuze naawe gw'omanyidde nti n'ogukooye naye nga guli mu bulamu bwo ngwamba n'ate mu linnya lya Yesu Kristo nga nguteeka wansi w'obuyinza bw'ekiro ekiriwo eky'eggwanga Katonda kyatuwadde, oyo Katonda wa Abraham, Isaac ne Yakobo, ye Katonda wa Uganda, nga nkulangirako freedom wherever you are in the name of Jesus. You may think I'm not mentioning your word and your situation, but I'm telling you, whatever situation that you are going in right now, by the name of Jesus, in the name of Jesus, covering you in the blood of the Lamb of God, I redeem you right now, and I call you to come forth into liberty in Jesus' name. Amen and amen.